Omuti gwaffe ogw'e Kampala gwamulisiza mugendeko ku Nile Avenue mulabe omuti ogwo sinale nnungi nnyo mwekubye ebifaananyi ebyo kubanga ebyo byennyini bye munoonye ebweru ate naffe tubirina wano kati mutuyambe nga naffe bwe tuteekamu amaanyi tube nga ebimuli byaffe omuddo gwaffe tugukuuma n'ekirala tetuma naye effort ebadde etambudde bulungi kuba mwenna mutuyambye abannamawulire mukyogeddeko ne bannayo mu mwala mwe mwamunoonyeza tetubaye tesobola mwekwatira nga temutuyambye kati ekyo kiraga nti abantu omulamu abagujjumbidde kyetaaga just kwongera mu maanyi nsonga ttiimu yatukutteko nnyo nga KCCA kubanga we are promoting greening Kampala ate batuwadde omukisa nti effort eno etandikidde mu kibuga kyaffe Kampala engeri gyeri nti it is a thematic area for us. We had no other way other than joining all people who are here to support the cause. They are going to plant trees in the city. Sorry. Bagenda kubanga twabadde tetulina kya kye tusobola kukola okujjako okusupportinga omulamwa guno kubanga omulamwa guli kukwongera kubanga ekibuga kyaffe tukisimbamu emiti tukigrininga n'ebimuli ebirungi tusobole okubanga ekibuga kyaffe kirabika bulungi era tube nga tetunyumya ku bibuga birala nga tunyumya ku kibuga Kampala. Kati General bwe yasazeewo okuba ntagenda kusala keeki buli wamu wabula agenda kusimba miti ate n'atuwa omukisa okutandikira mu Kampala tetwagulabye ng'omukisa omunene ennyo era nga tuzze mu bungi okusobola okuba nga tukiwagira kubanga yatulaze nti asobola okukwatira wamu naffe okusobola okukuuma ekibuga kyaffe nga kya kiragala ate effort eyo ey'okusimba emiti nkulu nnyo ku nsonga y'okureversinga amataba ku nsonga y'okukuuma embeera yaffe y'obutonde obw'ekibuga nga bulungi ddala. Holder yenna ali ku mulamwa gwe tuliko ogw'okuba nti ekibuga kyaffe kiddamu ne kifuna green kiddamu ne tubeera ne kyetuyita urban forestry oba emiti mu kibuga okukikuuma nga eka zaffe eza green zetwadigazeetinga zisigala nga nkuume bulungi omuddo gwaffe tetukutta ebimuli byaffe tubikuuma yenna alina kyasobola okukola ku ekyo tumwaniriza era tubasaba mutujoyininge tusobole okuba nga effort eno tukikola bulungi ne bw'oba totuleetedde muti ne bw'oba totuleetedde kimuli at least tuyambe tolinnya muddo gwaffe tolinnya muddo totta ebimuli bw'olaba akikola beera musirikale wa munno tusobole okukuuma obutonde tusobole okukuuma ekibuga kyaffe nga kirungi. Oyagala batambulire emindo gyaffe tubulire ifo tuwetuuse n'ensignificance eyo first ekisookera ddala okukyusa enneeyisa y'abantu si kintu kya lunaku lumu naye ffe tukkiriza nti tujja kuva ku mulamwa tugamba tukuume obutonde bwaffe obw'omu Kampala bulungi tukuume omuddo gwaffe tukuume ebimuli byaffe kuba ebibuga byonna bye tunyumyako bye mugenda ne musasulira ssente ennyingi ne mukyalayo byatandika nga ffe bwe tutandise byonna bye munyumyako ebirungi Dubai wa yonna gye munyumya byatandika nga ffe bwe tutandise lwaki tetukyekolera wano bwe mba munyumya ku birala lwaki tetukyekolera wano kati effort eno ey'okuba nga tuziiza abantu otambulira mu muddo bwe tuzimbyeko tetugenda kudda mabega era nsaba mutuwagire era naawe bw'olaba agulinnyeemu mugambe aguveemu ate era naawe simba omuddo jangu otwegatteko tusimbe omuddo tusimbe ebimuli ekibuga kyaffe kirabike bulungi. Yuzi twabalaze ebifaananyi bye mugenda ne mwekubya mu nsi endala mu bibuga ebirala nga Sawulu